Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja Fad Gemanya tubaza okulayika nti mutambula naffe nabwe ekito tubasaba okusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe, twongera okulayika nti tutambula ffenna wakati mu kuba torch n'okumulungula amawulire nga bwe gaba gatambula wano mu nyaffe Uganda. Olunaku lwali tugenda tunuulira ku nsonga ekutte wansi ne waggulu nga y'ensonga y'e Mwanyi. Aje buvuddeko awo parliament y'eggwanga ndowooza olunaku lwali lwakutaano ba MP okusingira ddala aba mu Buganda wano ne mu regions endala bavaayo okulabika nti basimbire kuuli amendment oba oli awo gye baagala okuyisa mu parliament eya Coffee Amendment Bill 2024 ng'eno nno ekigendererwa kyayo kya kunationalizinga ekitongole ki Uganda Coffee Development Authority UCDA. Eno nebadde authority oba kibadde ekitongole ekyetengeredde mu nzirukanya yaakyo oba mu nkola yaakyo ey'emirimu, naye baagala kinationalize nga bakiteeke mu Ministry ya Agriculture, gavumenti ebeere nga yevunaanyizibwa ku nsonga zonna ez'emmwanyi, era nga abalimi b'emmwanyi bonna okwetooloola Uganda balina okulabika nti baregistalingibwa oba bawandiisibwa, gavumenti esobole obbakolako okubalondoola n'okulabika nti emanya byonna ebibakwatako mu nnima yaabwe y'emmwanyi. Jjukira nti report recently yawo yafulumira gavumenti n'egitusomera ng'eraga nti ya European Union nti teri muntu yenna addamu kusimba mmwanyi nga aggyeewo kibira. Ekyokulabirako osaaweewo ekibira omale olimu emmwanyi, naye nga tukimanyi bulungi nnyo nti ettaka ly'omu Buganda wano ne mu East ate nga ze regions ezikutte omwo mulimu kulima emmwanyi zijjudde bibira, era kizibu okusanga omuntu alina ekibanja nga temuli kibira. Ebibira ebyo bibadde basaawa ne basimbawo emmwanyi mu mbeera zifaananako bwe zityo. Bagamba nti gavumenti erabika ekigendererwa kyayo kyakwavuwaza bannayuganda. So ebyo byonna tugenda kukomawo tudiginge deep, naye katusooke tubawe ku mubaka w'Nakaseke Lutamaguzi Semakula ne Pastor Serwadda be bamu ku baalaze okwemulugunya, then tukomewo ate tulabike nti tugaziwa. Musooke muwulize ebigambo bya Lutamaguzi Semakula then ne Pastor Serwadda, oluvannyuma tukomewo tweyongereyo mu nsonga eno yennyini nnyini. Kawe ebyuma by'emmwanyi bi Coffee Marketing Board, nga ku Coffee Marketing Board nga waliwo sebo abataasoma balonda emmwanyi, abaasoma bali eno bakola gwa kalaani kubala kilomeka. Negenda obabuuza ekyuma kyaffe eky'emmwanyi kyalaga bajja kugamba kiri Rwanda, kyatuuka kiti e Rwanda. Ekyuma kyali awo bugoloobi nkugambye genda obabuuze kiri Rwanda ekyali kisinga batera okwogera ku biboozi simanyi value chain, value addition chain. Genda obabuuze ekyuma ekyali wano kyali kisinga kubanga ekirala baali bakitwala mu Ethiopia ne bagana ne bakireeta wano. Ngera bwolaba nakugamba ekyuma kya Uganda ekya Coffee Marketing Board bakitwala Rwanda. Genda obabuuze kyatuukayo kitya. Emmeri yali esinga ebbeeyi kuleka Victoria Amini gyalekako baatugamba mbu yabulira mu nnyanja. Mubuuze buno obugagga bwe mulimu bwe mutunze ennyonyi ze mwatunda ku kisaawe mwe mwazigula ze mwajjawo, emmeri ze mwatunda mwe mwazigula ku mulembe gwa Amini walabawo abatunda ennyanja nti bagisazeemu poloti munansi tojja kuvubayo. Mulembe gwa Amini abantu balyanga empuuta ne bakkuta ne bali engege, naye olwaleero babasalira ebigumbagumba babiyita fire mbutwalayo fire mu kyalo bateekemu ebinyaanya nabo balabe bawute ku supu nabo balabe nga abali ebyennyanja. Okujjako nga bannansi bazeeyo ne bafuna obwongo buno, obwongo babateekamu kubanga kati otuuka n'okubasajja wali eri be bawa sectors zifuga ng'omulimu gwabwe kuba mu ngalo na kunyakula kuba mu ngalo. N'abalonzeeyo nabo baatuuka kubanga kakati gwe ng'omukulu lwa miramu ojjawa capacity eyogera kwa Amini eyatulekerawo zi UTC nga bamanyi nti waliyo abanaku abatasobola kwegulira amamotoka nga banalinyanga baasi za gavumenti, nga gavumenti egula baasi neziteekako emipiira nesasula dereva ne kondakita nga abatasomye kufuna madiguli bakola omwo. Ne bateekawo ebyuma by'emmwanyi bi Coffee Marketing Board, nga ku Coffee Marketing Board nga waliwo sebo abataasoma balonda emmwanyi, abaasoma bali eno bakola gwa kalaani kubala kilomeka. Negenda obabuuze ekyuma kyaffe eky'emmwanyi kyalaga bajja kugamba kiri Rwanda, kyatuuka kiti e Rwanda.
ekyuma kyali awo bugolobi mwe kugambye genda obabuuze kiri Rwanda ekyali kisinga batera okwogera ku biboozi simanyi value chain value addition chain genda obabuuze ekyuma ekyali wano kyali kisinga kubanga ekirala baali bakitwala mu Ethiopia ne bagana ne bakireeta wano ngera bwolaba nakugamba ekyuma kya Uganda ekya Coffee Marketing Board bakitwala Rwanda genda obabuuze kyatuukayo kitya emmeri yali esinga ebbeeyi kuleka Victoria Amini gyalekako baatugamba mbu yabulira mu nnyanja mbu yabulira okwombobo pirate yagibuja ate si firimu era bwe tubagamba kati oyinza n'okugamba mbu UTC nyuma ya firimu genda olabe eggaali z'omukazi baasangawo kati ziriwo zifaanana zitya baakeewola emirundi 8 okuteekawo eggaali y'omuka babuze sente ziragawa nga waliwo kye baagula ennaku ezo I think bakozesa almost is it 2 trillion nga ne bagenda e South Africa bagula ebiwagoni ne babireeta ne bagamba mbu byamagulu mawanvu mbu tebijja kutwemiza wano mbu ate gye babiguze tebabikkiriza kubizzaayo kati abasajja ano babatunuulira kubanga bo kye basooka okumanya nti banaabavuwaza bagenda kubavuwaza n'obwongo era kyova olaba nti kati ye mukulu ono agamba nti bw'onoobaleka ne bafuna embavu mu by'essente n'obalekera emmwanyi eno kuba ebadde etugyeyo mu mbavu jjukira bino byonna babitutte vanira baamugjawo otuuka eri ebusoga babalimisa ebikajjo ne babeere ate nga tebamanyi ti ebikajjo bitta n'ettaka oli agenda okubiva akaddemu asimbewo ebitooke nga tebikyadda otuuka ab'oku nnyanja babaavuwazizza abaavubanga bonna babagobyeyo n'amasasi kakati otuuka eno mu byalo babagamba nti politics gwe mulimu era tekyewuunyisa ng'olwaleero osanga n'abatimbye ebipande naye ng'okulonda kwa 2026 kubanga abataddewo abatereddemu tewakya essuubi liri mu byabufuzi ng'omubuzi otimbye ekipande ogenda odduke mu palamenti oteese nti owulira kikuluma okitya nti ati munnange nange enjagala kweyiza kubanga Museven yatugamba mu palamenti eri ssente era kyova olaba abasinga bwajja mu palamenti bafuluma ng'obwavu bubatta kubanga bajja n'essuubi ddene mbu bw'otuuka wali n'owanika emikono mu bbanga ssente awo zimala okuyika kati abasajja bano bwe batunuulira emmwanyi eno kuba emmwanyi ebadde ekomezaawo kasente mu nsawo baagala babakontrolingire ku chain oba ku lujegere gye baagala gye bakuzza bakugambe nti oli musuubuzi nti tujja kukubinika omusolo wano mu Uganda we wali ebyafaayo n'ogula emmotoka mu bondi miliyoni 5 nene bakuteekako omusolo gwa miliyoni 10 byenjogera sebo siri mu Amerika njogera wano mu Uganda abasuubuzi bonna abaasubulanga ebintu eri bonna bagendere baggalawo mpola omukulu yalagira basolooze bwe balaba amakampuni agagwa balinamu basajja baabwe abaabwe be bawa rescue fund abalala ne bagamba abo baleke balina okugwa kubanga bwe tunaabakuuma nga balina ssente tetujja sobola batwalako ttaka lyabwe bajja kusobola okusomesa abaana baabwe masomero agategeerekeka bajja kusobola okuyimirirawo ku nsonga olwaleero n'abaali bategeera bonna babaguza obwongo olwa ssente nti obwavu bubatta yinzukira Sembule bwe yakaaba ati kati Sembule teri asobola muyamba ne bawa ayo wa hoteli ya teri Sembule asobola kumuyamba nga ni amuyamba kubanga yayogera mbu twayambanga Museven mu nsiko ne yeerabira nti nali njagala kulaba ku muganda waabwe oyo Sembuye yali nga baddukanye no kampuni yabo ne yasikira kitaabwe nga amaze okufa mugale nti tomala budde oba oyagala okumanya omutima gw'abasajja bano tuuka keeruweero gye baalwanira ogenda kusanga empompogoma z'amakubo amalwaliro agataliimu ddagala osanga abantu abali awo nga babalinda ku zibaasidde ne babawa bitishaati n'akacupa ka soda ne bagwa mu muceere nengo litasobola kukozesa bwongo nti bano abamutuusizaawo bajja tebalina we balina okujja e Kampala eno bajja mutangira ennyana zino ze bayita lugabire nga tebalina kye bali ne babasoma obwongo ne bazanyira ku bwongo abaali abavubuka ne mukaddi wange obwongo bwonna babusiriizizza yensonga lwaki osanga omusajja omukulu nga yasiriira obwongo nga tokubukyusa kiba kyetaaga kubwozanga gwe bawadde ekicupa kya omo nti genda oyoza ebisirinza byeruke nga naawe okimanyi ti oba tokyasobola kwoza bisirinza osobola okwoza omuti ne gweruka naye kasiti omuti gumala okufuukamu amanda ne bakuwa nti genda oyoza ebisirinza ebyo tebisobola kukyuka kakati emmwanyi eno okugitwala lukwe
tolowooza nti bano be bakola tebabitegeera bajja basoma mpola obwongo nga bwe bajjanga Museveni nga yakava mu nsi wasooka n'abasoma obwongo naga nze sizze kufuga nze nzije kubaterereza mumpeeyo emyaka 4 nze njagala kubateera bambi ne baddeyo ne bafuluuta nga bw'abasoma ani ono atuli obubi wano anaavaawo atya tunaamukolera tutya oyo tumukolere tutya ani atulemesa abantu bangi baayitirawo mu ngeri etategerekekaawo kakati bw'amala okumala ena n'asaba 5 tyamumpe 5 gino jasi mumala gango oba bwe muti ne bagimuwa bwebano mubone kati kati kyemwagala tuteekewo constitution iro nakajanjirete ate kati mungo bampeeyo ekisanja ng'olwo naaliko bawololebe bannadduli omumanyi aginaddule weri eruwera abeera mu kanzu y'abasiraamu omumanyi oyo mukwano gwange aje omumanyi abeera mu kanzu nga be bamuwolereza omusajja mumuleke twali naye mu busaka ne bamuwa ekisanja ekyasooka kye yasaba kimu nze ndi munnabuddu tuli banozi ba Mwanyi emmwanyi zirimu engeri 2 ez'okuzinoga era emmwanyi nzoogereramu nga sisaaga nze kwe nasomera ebi Mwanyi na Waragi twagamba gavumenti eno yennyini timukendeze ku ssaawa ez'okunywa omwenge ne batuwandiisa ebiwandiiko nenkulembera olukiiko paka mu palamenti ne tutuula wali nabo enkuŋŋaana eziwera twogera ku mwenge ne tubagamba temuyinza kugulawo bbaala ku ssaawa 4 ku makya eggwanga lino lirikola ddi ebbaala zigulwewo ku 11 ng'abantu bannyuse ate ziggalwe ku 6 ogw'ekiro abantu beebakeyo essaawa 5 bakeere ku makya bakole naye sikeera ku makya kunywa ne tulabika nga babamatizza abatamiivu b'omu palamenti bwatuuka eyo ne batujeregajerega ne batwogerera ebigambo who are they anyway who is talking ne babaga nti ababadde boogera mubamanyi abatanywa mwenge saabalabirizi tanywa who is he bano abantu b'omu Kampala abatamiivu tebatya na saabalabirizi tebatya basaabasumba tobabuulira kati ekitegeeza babeera ndowooza tekubaga nti neserwadda kwali baali badde balina kye baalikoze baalizimbye n'amabaala ku makanisa kaakati ate ogenda okubawulira nga bakwata abatunda Waragi gavumenti ewolereza bbiya waayo iyo tebamuggalawo ate ne bakwata aba Waragi nabo mubaleke mwe mwagala ssente nezitali zammwe eriyo abatasobola cupa ya bbiya nga basobola bufirifiri mubaleke banywe kubanga mwenna mwagala kunywa mubaveeko twabagamba mukendeeza omwenge eggwanga ligende mu maaso ne abantu babaleke beenywere kaakati obanga abantu babaleke beenywere n'aba Waragi mubaleke banywe gwokyogedde ekyo gavumenti eraba omusolo mu bbiya gwetaasa netefa ku bantu baayo buli ekivaayo kye babuukira kati bamaze kino Mwanyi bazimaze kati bagenda ku Waragi muve ku Waragi yasomesa abantu awo abali mu palamenti bootobala nange nze nnyini nasomera ku Waragi nsinze nali munywa naye abantu b'oku kyalo baagulanga ow'essumuuni ow'ennusu emu n'ennusu 2 nze ne ŋŋenda ku ssomero ne nvaamu omuntu ate nze sinywa era nze sirina bbaala nze neewunya injustice obutassaamu kitiibwa justice kati namwe musirise mutseewo etteeka mugambe nti Waragi saa 11 olw'eggulo bbiya saa 11 olw'eggulo ne bw'aba ng'oli agula simanyi wisiki wa naleero 11 ebbaala nga lwe ziggulawo naye kasita mugambe bagulewo nawe baagalira kitegeeza n'abatunda Waragi batundirewo nawe baagalira temukolayo mateeka ga mbuzi ate ne mukolayo n'amateeka ag'endiga. There are no people
who are more human than others. All animals are equal. Yoyo mukulu Lutamaguzi Semakula then ne Pastor Kiganda nga bagezaako okulayika nti basengeka ensonga zaabwe nga bwe balaba ebintu. Bantu bangi nnyo mu Uganda abalina endowooza y'emu n'ey'abakulu bano nga balaba entambuza y'ebintu n'enkola yonna eya gavumenti eno yakwavuwaza bannayuganda, kubanga balabira ddala nga buli kintu kyonna munnayuganda wabadde ajja akasente ng'atandise okubeera comfortable financially. Gavumenti ejja ekintu kino n'ekizza mu mikono gyayo, ate bwe kidda mu mikono gyayo bannayuganda ne bataddamu gifunamu. Kati y'ensonga y'emmwanyi eno. Pastor ayogedde ku nsonga ya walagi. Bannayuganda bagezaako okulabika nti babagaana okutunda walagi, era ng'omuntu atunda walagi musango gwa naggomola, naye ng'ate abatunda bibbiya bino olw'okuba nti be bamu ku banene mu gavumenti bo tebakwatwako, naye nga gonna mwenge. Era Pastor Serwadda agezezaako okulayika nti atusigira ekifaananyi ekigazi n'agamba ebimu ku byavuwaza bannayuganda. Omwenge guno oba oliawo gwanditeereddwa ngako essaawa, naye tukimanyi bulungi nnyo nti Kampala Uganda amabaala gaggulwawo, tegaggala nawo gabeerawo throughout 24 hours. Naye baleeta ekiteeso nga bannaddiini ne bagamba nti bannayuganda bangi abanywa omwenge guno, ne lwaki amabaala tegaggulwawo ekawunga essaawa nga 12 abantu nga bamaze okukola, ate ne gaggulwawo ku 6 abantu bawo omwagaanya okuwummulamu. Omuntu yeebaka essaawa ze5 ku makyaka era agenda apakase oba oliawo akole, naye bannayuganda bangi nnyo abafuuse bawaddanga. Naye kisinga obbaluma nti omwenge guno ogw'abanaku bo gwe baasomerako, oyo walagi gwe bateekako envumbo kye bayita double standards, ate nga breweries zino ennene ezikola emyenge egyo egy'ebbeeyi bo basigala nga boopaleetinga mu mbeera efaananako bwetyo. Yalabira ddala nga balinga abaagala okwavuwaza munnayuganda ono akuŋŋaanya 10 mu walagi we ono owa companies ennene eza breweries ye bamuleke ng'akola ki, ng'ebintu bye bitambula malidaadi saana. Kakati bwe tudda ku kyemmwanyi, ekyemmwanyi kino nga bwe tukimanyi bulungi nnyo nti kibadde mu Uganda Coffee Development Authority ng'eddukanya bulungi nnyo ebintu. Bamemba ba paliamenti abava mu region ezisinga okulima emmwanyi bagamba nti authority eno tebadde na buzibu bwonna, ebintu bibadde bitambula bulungi, ng'era bannayuganda batandise okuddamu okweyagalira mu mmwanyi zaabwe n'akasimbi nga bakafunira ddala nga bajjajjaffe bakitaffe bangi nnyo basomera ku mmwanyi, era ng'emmwanyi bajjajjaffe gye baalimanga ne bagitunda bulungi nnyo ne muvaamu akasente akatwala bakitaffe mu masomero ne basoma. Era omuntu w'omu Buganda wano emmwanyi weesinga okulimibwa bw'oleetawo embeera ey'okulabika nti ekitongole kibadde kikola obulungi nga n'akasente munnayuganda zeemu kafuna, kuba obwakabaka bwa Buganda bubadde busitudde nnyo eddoboozi lya mmwanyi terimba muddeemu mulimu emmwanyi, ng'era batambula ne ebitundu bya Buganda eby'enjawulo Katikkiro nga bagezaako okulabika nti basomesa Abaganda ne bannayuganda okutwaliza awamu okulima emmwanyi na birungi ki bye bayinza okulabika nti bagifunamu, butya bwe balina okugirima n'endokwa nga zigabwa, okitegeera. Era nga UCDA ekola bulungi omulimu gwayo, ng'era bannayuganda akasimbi bakafuna. Ne mu kaseera kano okwagala okunationalizing emmwanyi, abatunuzi b'ensonga bakirabanga olukwesikwesi lwe bateekawo bannayuganda okulabika nti babagoba mu mmwanyi, naddala Abaganda. Ensonga lwaki twalabye ababaka ba paliamenti abaviira ddala wano mu bbendobendo lya Buganda ne mu regions endala nga East gye balimira ddala emmwanyi zino, era nga ze zimu mu lwajja akasente ke bakozesa okuweerera abaana n'okutambuza obulamu mu mbeera obanga bwe tulaba ekonomi ya Uganda bwetambula. Bakisimbidde kuuli ne bagamba nti nedda tetugenda kulabika nti tukkiriza. Lwaki ekitongole kya UCDA tebakireka esigala nga kitambuza emirimu gyakyo? Ministry yennyini eya agriculture terina byekoze oba oliawo birabikako binaleetera bannayuganda kugyesiga nnyo nti emmwanyi zino kasita bazitadde mu Ministry ya agriculture buli kimu kyonna kigenda kulabika nti kitambula malidaadi saana.
ensonga lwaki ebibuuzo bingi nnyo byeyongedde okweyoleka bannayuganda bangi nnyo abongedde okulabika nti bongera okweshoninga gavumenti ku kino kyegezaako okulabika nti ekola. So ba MP bangi nnyo oba oli awo bali mu parliament awo naye nga beesuulirayo gwa naggamba naddala bwe kituuka ku nsonga eziruma bannayuganda. Tukimanyi bulungi nnyo nti obwavu ddala kituufu gye buli eno ku ground ate nga bwakagenderere ate ssente empitirivu ennyo ne ziteekebwa mu byobufuzi. Ba MP bwe batuuka mu parliament ekigendererwa ekikulu abantu ekibasindisayo kwe kulabika nti babateeseza ezo ensonga zennyini ezibaluma. Naye ate ba MP bwe batuuka mu parliament olw'okuba nti bavuddemu ffe ng'ate ffe obwavu bwe basenkenyiza ebbanga batuuka ekiseera nga buli kimu bawanika buwanisi mikono olw'ensonga nti ssente balabako ndabe. Omuntu abadde akalimu kakola kamuwa $50 kakadde n'atuuka eri ng'afuna obukadde 30-40 okitegeera nga n'emikwesese mingi gye bateekawo oba oli awo oba amakubo mangi ge bateekawo ng'ate si malambulukufu ag'okufuniramu ssente nga batuuse mu parliament eyo. So ne beerabira ddala eddoboozi lye balina okutuusa eri munnayuganda owa wansi. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo bannayuganda kibaleetedde emitima gyabwe okwennyamira. Mateeka mangi nnyo agayisiddwa mu parliament awo naye nga bannayuganda si ge batumye abakiise baabwe mu parliament olw'okuba nti abantu bano babawo omusimbi ne bakolera omuntu ssekinnoomu amateeka ne gayitawo mu mbeera ezifaananako bwe zityo. So nabo kino ne ku Mwanyi kino ebintu tubiraba nga biringa ebitambulira mu eyo direction. So kiri eri munnayuganda naawe okubeera involved n'okusitula eddoboozi lyo. Teri muntu agenda kyusa ggwanga lino nga ebintu babirekedde bannabyabufuzi bokka abali active, kuba amateeka gonna agayisibwa n'ebintu byonna ebitambula mu ngeri y'ekifuulannenge mu ggwanga lyattu Uganda binyigiriza muntu wa wansi. Kitegeeza omuntu wa wansi gwe kennyini olina okusitukiramu, gwe kennyini olina okwetaba mu playing strategies ku butya eggwanga lyaffe bwe lirina okutereera. So amawulire bwe gatyo bwe gatambula era ekyo kye kiri mu parliament y'eggwanga. Kati gwe munnayuganda yonna gy'oli kyandibadde kirungi amaaso n'ogatunuza enkaliriza n'amatu n'oggula n'otegeera ebintu nga bwe bitambula. Ebintu tebitambula bulungi nnyo. Emwanyi eno bwe banaaginationalizing munnayuganda anaddamu okugifunamu nga bw'abadde azzeemu okugifunamu ng'ekyali wansi wa UCDA. So bwekyo bwe tutambudde olunaku olwaleero tubebaza okulabika nti mutambula naffe ku mukutu gwa Credible Media Wiki. Kye tubasaba okusubscribinga, okulikinga, wamu n'okusharinga content waffe. Ganja Fadi ge mannya, musiibe bulungi mwera.